waliwo abantu oli oluganda lwendeeta olina agamba nti nze oyo kojja wange tanzira saidi ya mange tenzira naye waliwo abaana abakola obukaba Bible yogedde ono yena incest teri ku munju munda oba mu kindi ekitundu ekyokubiri ngyetibe ngisome ogenda gisoma kubanga olunyiri olw'omwenda lugamba the nakedness of your sister the daughter of your father or the daughter of your mother whether born at home or elsewhere. Kati awo ebikawe bijjira wano mu Buganda basobola ozaala semakule ewalala si mu maama wange naye elsewhere mukazi omulala ekikulaga nti oyo wa Luganda linnya wano mu Buganda ewaffe wemmanyi linnya erinnya lye litutegeeza nti oyo muganda wo era bwe neesanga n'owoolugave yenna tuli ba Luganda tetumanyi oba taata y'omu oba si y'omu ne bw'aba nga si y'omu tuli ba Luganda naye kyataasa nti tuyinza okuba nga tulaba taata si y'omu kyangu okusanga nga bajjajja be bamu kyangu nti oyinza okugamba naye taata wange si y'omu nsobola omumufumbirwa kubanga osobola okuba nga tomanyi bajjajjaabo kati nze personally jjajja yange manyongo azaala taata mugenzi Serwano muddu we baganda be onsibira ozirya bwe tuzisiba ozirya mami yagamba gye bali eyo naye simanyi gye bali kati ekisobola okunnyamba obutabaganza singa mbadde singo linnya lya kika bwe baba bawala nti baali babaana babasenga era tugenda buuza maama wo kati bw'osanga nga maama ate wa lugave era sisobola muganza yandibanga senga wange yakuzaala naye bamuganye wano naye bamuganye tuli mu constitution ogenda gyetimba muno waliwo abatalina bayibuli ate bw'obyogedde nga bya luzungu ate Oluganda eby'Abaleevi 18 ntandise n'olunyiri lwa 5 nja kusoma paka kule 18 kale mwekuumenga amateeka gange n'emisango gyange ebyo omuntu bw'anaabikolanga anaabanga mulamu olw'ebyo nze Mukama bw'agamba tewabanga kummwe anaasembereranga ow'obuko yenna okubikkula ensonyi okubikkula ku nsonyi ze nze Mukama ensonyi za kitaawo ze nsonyi za nnyoko tozibikkulangako. Musumba owandi breakinzeemu waliwo abaana abaganza ba step father baabwe ensonyi za kitaawo zeza nnyoko obwerere bwe yennyo bwerere bwa maama wo obwo era abaana abamu bamanyi okwekuba ne bannyaabwe nabirabako lumu ku TV beekuba ne bannyaabwe ngaaga nti ekyabulamu ggwe yasanga mu nze nze si ye kitange naaga gwagwago nagwo era gyegali ebayibuli wabula egwogerako nti bweganaabanga gaagadde abaana abajja neba eri gye bagamba okuttira omuli w'ebisiyaga nabo gye bali abaagala abaana abajja ne bakyala baabwe tujja kusomayo simanyi ate bwe mbadde nsoma lwaki nnyiizi eby'Abaleevi 18 ngenze ku lunyiriri olw'omusanvu ensonyi za kitaawo ze ensonyi za nnyoko tozibikkulangako ze ensonyi za nnyoko tozibikkulangako ye nnyoko tobikkulanga ku nsonyi ze tobikkulanga ku nsonyi za musika wa nnyoko tusomeyo Oluganda egweyo bulungi tobikkulanga ku nsonyi z'omusika wa nnyoko oyo nnyoko tobikkulanga ku nsonyi z'omusika wa nnyoko ze ensonyi za kitaawo ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo oba azaalibwa nnyoko tulinayo abooluganda nga wa taata
ne tuba n'abooluganda be bayita abannabbeere ng'oyo mwali yonka naye nga bataata banjawulo. Ensonyi za mwannyoko azaalibwa kitaawo oba azaalibwa nnyoko lwe lw'omwenda oba eyazaalirwa oba yazaalirwa waka oba yazaalirwa walala. Ensonyi zaabwe tozibikkulangako. Ensonyi za muwala wa mutabani wo oba muwala wa muwala wo, ensonyi zaabwe tozibikkulangako kubanga ensonyi zaabwe ze zizo ggwe. Bavaamu ggwe, bazzukulu bo ye ggwe. Katonda constitution ye namu ebintu ebyonna birungi. Olw'ekumi ensonyi za muwala wa mukazi wa kitaawo nga ye kiwanvuya. Ensonyi za muwala wa mukazi wa kitaawo ye step sister wo. Kitaawo gwazaala oyo mwannyoko. Step sister waba kubanga kitaawo yamutwalanga muwala we. Kasita omuntu atwala nnyoko aba afuuse kitaawo. Yes. Kati bw'abanga kitaawo yatwala omukyala oyo n'omwana yamutwala oyo omuwala oyo aba mwannyoko. Ayinza okuba nga yeddira muziro mulala naye aba mwannyoko kubanga ava mu mukyala maama gw'oyita maama gwazaala abamuganda baba mwannyoko. Tobikkulanga ku nsonyi ze. Olw'ekumi tobikkulanga ku nsonyi za ssengaawo oyo wa buko n'ekitaawo. Sigambye nti kati asobola okuba mwana wa ssenga. Oyo wa buko n'ekitaawo. Olw'ekumi tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa nnyoko. Maama muto oyo wa buko n'ennyoko. Tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa kitaawo. Tosembereranga mukazi we oyo sengaawo. Tobikkulanga ku nsonyi za muganda wa kitaawo. Kyekyo. Tosembereranga mukazi we oyo sengaawo. Tobikkulanga ku nsonyi za muka mwana wo oyo muka mutabani wo. Kyebava mu Buganda batugandanga okwesaza. Toyisa ntumbwe mu luggya. Ate jjukira ebiseera ebasezala bawasa n'obuto kati mutabani we kaleesa asobola okukawasa. Obuganda buli related nnyo n'ebintu bya Bayibuli. Obuko kumpi nga butambula mu Buganda. Ne wano we butambula. Olw'ekumi n'omeka mbadde ku lwa 15. Tobikkulanga ku nsonyi za muka mwana wo oyo muka mutabani wo. Ebintu ebiringa ebiri obvious Katonda yabiyingiramu abantu baleme kwekwasa tebamanya tebategeera. Tobikkulanga ku nsonyi ze. Kino kye bayita Christian living. Olw'ekumi n'omukaaga tobikkulanga ku nsonyi za muka muganda wo. Ze nsonyi za muganda wo. Bw'oyagala muka muganda wo obanga muli wa bisiyaga. Bayibuli egaana. Kitegeeza bwe tuba tugoberera Bayibuli muka muganda wo totawaana. Bw'olokoka ne bw'atolokose zino mpisa za mu bantu. Katonda atubulira how to live socially in harmony. Kubeera emitawaana egiri omuntu ogirabanga. Olw'ekumi n'omusanvu tobikkulanga ku nsonyi z'omukazi n'eza muwala we. Gye bali abasajja abasiru abaganza bombi. Twabogeddeko eri balina gye balagirira okuttibwa. Ne wano Mukama akyakuwa constitution. Olw'ekumi n'omusanvu tobikkulanga ku nsonyi z'omukazi n'eza muwala we.
totwalanga muwala wa mutabani we. Totwalanga muwala wa mutabani we newankubadde muwala wa muwala we okubikula ku nsonyi ze abo babuko ekyo kibi. Obuko kwe kuzira. Bakuzira. So totwalanga mukazi wamu ne muganda we. Katonda beyagana n'abantu nga babikola. Naye abagambye kasita abanga mulamu. So totwalanga mukazi wamu ne muganda we okuba mujja we. Okubikula ku nsonyi ze wamu ne munne ye ng'akyali mulamu. Bwafa twala wasoba wasiza mukazi. Bwafa oba wasiza mukazi. Kati musumba we tuvaawo ne twogera kyobadde ogamba ebibonerezo eky'Abaleevi 2 okutandikira ku lunyiriri olw'17 egamba, if a man takes his daughter, his father's daughter or his mother's daughter, and sees her nakedness, and she sees his nakedness, it is a wicked thing, and they shall be cut off in the sight of their people. He has uncovered his sister's nakedness, he shall bear his guilt. If a man lies with a woman during her kati ekyo kyekibadde awo. Era bw'ogenda ku 19 kati yabadde eri musonga, you shall not uncover the nakedness of your mother's sister nor your father's sister, for that would uncover his near of kin. They shall bear their guilt. If a man lies with his uncle's wife, he shall. Bw'osoma wano waliwo bibonerezo. Bwe tudda wali mu kuzaalibwa omulundi ogwokubiri ekitutte mu kigambo kya Katonda kino kubanga kyonna kiramu. Ekigambo kya Katonda kiramu. Ekitututte wano ensonga esinga obukulu nti bw'omala okuzaalibwa omulundi ogwokubiri toteekeddwa okugobera doctrine egamba nti toyina luganda. Oli wa kika kya Nvuma. Ekintu ekyanema okutegeeza simanyi kyekitegeeza bayita. Nja kukikunnyonnyola. Envuma kitegeeza omwana eyali yazaawa n'azaawuka. Kati lwaki abantu baba balowooza it's a clan of its own nga bw'olaba olugave. Kati bw'akivaamu avudde mu lugave kati azze eno. Kati waliwo ekika ky'envuma ng'envuma creature. Nange sikalabangako oba kanyonyi oba kasolo simanyi. Naye kino kye njogerako kwe kununula omwana nga yali yazaawa n'amuzza eri. Bw'oba musanga mu lujja luno nga namununula gye yali yabulira, nsobola okunnyonnyola n'ennyonnyola abaana bange bonna nga nti ono wanvuma. Yali abuze. Kati ffe kyekituyisa abaana ab'envuma nga tuzaaliddwa omulundi ogwokubiri kubanga twali tubuze. Ne tukomezebwawo ewa kitaffe. Ne tukomezebwawo era kati ffe Katonda bw'atwogerako nti tuli baana ba nvuma, tuli kika kitukuvu, ggwanga ddonde, baana ba Katonda, tulina okukwata ate constitution ya family we tubadde. Mu ky'Abaleevi essula ya 10 na meka we tujje constitution yonna essula ebadde ya 18 essula ya 18 okuva ku Lwokutaano. Ab'envuma bwe tujja mu kika kubanga tubadde tukulidde eri walala tetujja n'empisa z'eri, tutuuka eno ne tutwala empisa z'ekika mwe tuyingidde. Batuzaawudde. You understand? Kati bwe tuyingira eno tulina okumanya empisa z'eno. Naye ekituufu kiri bwe kiti nti Katonda bw'atulokola atuleka mu nsi nga tetuli bansi. Tetulina kuvunula kigambo nti tuli mu nsi naye tetuli bansi, ne tuvunula ekigambo ekyo nga tulaga nti tuggyeewo incest, tuggyeewo abominations, tuggyeewo clans, tuggyeewo kubanga Katonda gwe tukkiriza ye Katonda wa Isirayiri. Isirayiri yalina ebika 12 nakututte wali mu kitabo ekirimu obunnabbi, nabbi bwe yawa Yekosafaati, naye ne bamukulaga ne bamukutambuliramu ng'Omuyuda, ne bakutuukira ku kika era ava mwani.
In fact ekigambo ekyo kinyuma naye ate buli ggwanga gye kiri si mu Buganda mwokka era ebyo byotera okuwulira byowulira byo beeta okwevuga abantu baba boogera owulira nga aboogera ebyente naye boogera generations zizze babadde banomadies all along. Olaba ne Yesu badde bakato keepers. Yesu teyazaalibwa muntu nti yali mwana wa Katonda naye yali alina okuweebwa identity ku nsi kwe yali wadde teyali wansi nti ava wano era bonna bagambanga mutabani wa Yusufu. Bayibuli weba etugamba generations 14 ezaaliwo paka ku Yesu. Yesu bamuteeka ku Yusufu okuba kitaawe ku nsi kwe yali kubanga yali alina okujja nga alina waava. Katoyinza kerabukezi n'ogamba gwavudde mu bbanga nga gwokkiriza gwosinza yateekawo ko omusingi. Tubeegayiridde omulokole bw'obanga oli muteeso omwana wo afuneko erinnya ly'abateeso. Bw'obanga oli mugisu bwe kityo, bw'obanga oli musoga bwe kityo, bw'obanga oli mukyoli bwe kityo, oba oli mu Lugwala bwe kityo, Mudaama, Mulamogi bwe kityo, Musoga, Muganda, Munyankole, Mutooro. Kubanga amannya gano ennaku zino abaana balina amannya nze mpaayo abaana naye kati mpaayo buwi baana abamu amannya gannema nange balina amannya mazita agamu bagajja mu firimu Chevchenko amalala bagajja mu basambi ba mupiira naye at least yayina eryekika sitajja kwogera. Abalala bagajja mu basambi ba mupiira abalala bagajja mu busoopu abalala baganoonyeza mu bunovoozi bagugolinga ne bafunayo amannya omuntu n'akuleetera omwana naye kubanga nze nkyali traditional era owulira bulijjo nga mbabuuza ku kituuti nti aha omuŋŋambye ye Shevchenko n'amalala amazita ennyo kaakati asibuka wa ne beetunuulira ne taata nga tebaamuwadde liraga tribe liraga kika ekyo ekika kyantama basamira si gw'osamira. Uganda tesobola kututama kubanga banywa omwenge. Omanye emirundi Uganda gye yakalankingibwa batamiivu naye ffe tituli batamiivu era twagala Uganda titusobola kugyegaana for any reason. Era nze ntera okwadvisinga muntu nti bw'oba otya ewammwe okutuma omwana amannya gwe lyetuumire gwe erinnya lyetuumire muwe n'eriryo kale kubanga oli era bw'anaawulira nti Ssemakula talina kirala kyagenda buuza kubanga oli ayinza okugamba nti nze amannya ge waffe gonna sigaagala bonna banabo batuume ba Ssemakula kale n'abawala naye omina okuzina abawala bangi abalina amannya g'ekisajja si ga kisajja ga taata